Era tusigalire ddala awo mu Luganda. For the press conference, because this is not a press conference. I'm shooting a video here, you noticed. Era kyensonga lwaki nduddewo okwo mbadde shooting a video nina photoshoot nkola ebintu bingi omulundi ku show yange etuuse. So nina ebintu bingi byesinnamaliriza, so mbadde nkola ekyo. But then I figured because questions nyingi nyezigenda, everyone is calling my team nengamba manya maybe mujje and we talk a little bit so that our fans are not so confused. Tetugenda kulwawo ndoza tutukire ku bantu abannayuganda tebasinga okwebuuza ekigenda mu industry essaawa zino. Tulaba wakoze Euro Festival. Waliwo concert endala ebaddewo eya King Michael nga naye yagikola September nga 15 aze ebbanga ng'agiranga out of the blue not kubako surprise. Agirangidde ebbanga ki? Eyagamba agirangidde ebbanga ddene. The issue ya Mikayo. Yes. Nagenda ku wajagamba jalanga. Cricket over. Bakuba ya masimu. Zimbadde mu business for so long. So babera mu bufi. Bena kyo kunyongerako. Because shows nyingi nnyo ng'ogyeko comedy shows because shows nyingi nnyo. Era tewali yali ampulidde ku kavuyo ngako. So sinza kukwata nanga ate erinnya lyange nenteeka mu kavuyo ngako. So nange nali na finalizing at 15th. Neka the thing about me buli mwabe ne timing y'okulanga. Nze nga ate saala na Michael's 15th nga sigira bankobatunda. So ne bakingamba nga sinnata. Nali ngenda kutanga batwadde meetings eziwerako for the show Euro Festival. Kandi tugamba officially katukole ki Victoria University ekisookera ddala. Yasookera ddala okubuukinga olunaku lwawe baali bagenda dukolerako Graduation. And it flows every year. Bagenda ne graduation abakimanyi mukimanyi. So ne bampita ndi ambassador. Ndi ambassador waabwe. And when I went nituteesa ntwogera ku the graduation. We had beautiful ideas. But then nange nga nyina Euro Festival ate nga nange nali plan nga giteekawo Kolobo. Street. Kaneki bagambamu ne bagamba how about tukolere ddala ki ennaku 3 ezabina ebintu. Kubanga bo babeera n'ennaku 3. Tulisookera ddala bakola master class. Era egenda kubeerawo ku Lwokuna. Before tugenda ku show, wagenda kubeerawo ku Lwokuna. Omwami bamuyita Vusi ajja mu Uganda. Inspirational speaker. Ayogera ku business n'engeri gye tulina okwekwatamu n'abantu business. So Victoria University on Thursday egenda kukola eyo. Ne tugamba tukikole mu Thursday master class. Friday tukole Euro Festival. Kumakya tusookere Euro Festival tugenda kuggulawo nga njagala kuyeetinga kintu kipya naye njagendayo. So we twakkiriziganya nayagala idea. Yayagala idea. We settled with it. Netugamba tukole master class, Victoria University master class. Tumale jimala tukole graduation kumakya ku Lwokutaano n'olunaku lwonna then nga bwetuyingira mu Euro Festival. So naye ne basooka babeera nga balina communicating nabo ku bantu bakubanga babeera n'abantu bangi. Those who come out of the country, those kati nga ate nange byenkyeso nti mbaddeko ne byembadde mmaliriza emyezi ebbiri. Etwamala okufuna obudde tukiriziganya ku date way before. Naye nga tetunnagita nga twagala kwetereeza. Kati ze ntadde nga tutuuse okutandika okukola. Tumaze okukola groundwork. Ate mpulira nti ne King Michael I didn't mind because siri mu kavuyo. Nengamba manager wange Dirisa okimanyiko kubanga yabeera ku ground. Nangamba ya mbadde mulaba ng'alanga naye ate nakubye essimu ki. Teyabuukinga kifo. Okumenga sure kyendi mukola consciously nze nganze mutima gwange kituufu because
As I believe right is right, wrong is wrong. Nengenda ku cricket off. Nakuba isimu njogera n'omwami manager wa mugamba nze Sheebah kalungi waliwo ekimu kubuzaabuza bizinesi yaffe ninjagala kujjawo nja kumakyangu eki clarifying because manager wange ngamba simbuking ne ba Victoria University bagendayo okubuuza abagamba simbuking. I went to the venue the next day in the morning. Kyechintu kyebimu kubinasooka okukola naba meetings zange nawo nekitawo ninjogera nabo personally nebanzigirayo olupapula gye bayita MOU memorandum of understanding gyemukkiriziganyizako nti bakukkiriza okukola mu kifo naye nga bamugamba nti ekifo tekiriiwo ate si kati mu February okumpi last year August yagenda n'akeberawo mutima ye yali mu kiri ekintu era ne bakubira n'omutima mutima n'abagamba n'atugamba wenyaliwo ku ssimu n'agamba omwami nti nze nakitegeera era nannyonnyola dda n'omuyimbi n'essimu lwaki omuyimbi akyalanga kino kati nganze wa bizinesi fe ebyaffe biwedde tubitaddemu ssente olwedde byaddala ekifo twakibuukinga Victoria University yise abagenyi baabwe nange ntandise okunoonya sponsors bange shegenda kola ki kubeera kati ate omukulu oyo naye n'alabawo opportunity okukola ki ndowooza okulemera awo simanyi kikitegeeza ekyo because ye amazima gamanyi ekyo kindeetera ku kibuuzo ekigamba nti bw'oyogera ku bookings n'omukyala sinjalaira ssanyu king herself yavuddeyo naye n'ateeka concert mu kifo kyekimu kolo airstrip naye muwatadde era nga naye excuse gyawo agamba nti nammwe ekyo temwakibuukinga temwasasula ne muggulawo olutalo olwavuddeko iPhone ne Nokia kati tutandikire ku kifo nga bwe nabagambye nawe tewakibuukinga nga bwe nabagambye nze mbadde ne shows eziwerako sibeeramu olusaga nze ni mukazi wa bizinesi nesinza genda nenanga kifo nga sinakola ki but omukyalo era naye ayinza okuba yamba nabawa clarification etya abawe receipt kweyakola ki kweyabuukingira ekifo engeri gyagamba nti yabuukinga ki then waana abalaga receipt n'amanya nti nange banfeze naye nga tukyali mu bigambo sigenda nnyo kiwa kyobudde livaloni okuva ku byokugamba nti receipt abasinga bagamba nti nga Victoria University yakwatagana naawe era the same company yakwatagana ne Sinbad balabe nga bateekawo battle between you and her. How true is that that you're going to have a battle on the same day on different stages? Anti kati obuzibu kati question si yange nze ngogamba side yange naye I'm sure ni Victoria University mujja kugendayo nabo ku side yaabwe nze yange in your discussion we know ogambye nti mwina date ya graduation then neya your festival ugeza kugamba nti graduation egenda beerayo nga 14th then 15th your festival. No, this is what I said. 14th wagenda beerawo master class omwami Vusi ayogera international business speaker agenda kujja abeera master classes naye nga zipresenting edwa Victoria University and nange kenyini ali wano ndi ambassador wa Victoria University so twatula netuteesa tukikoze tutya ngate nange nalina ku your festival for kurokuna the master class kurokutana emisana graduation ne your festival activities then ekiro muzika ekola ki musimbuke. Sheebah, mutungala kudaimaluga ku Michael mu kamera tugamba mwamuyita ne Victoria University bani ali yagamba gwe ne Victoria University ngambasada mwamuyita nemugamba mwagala mumusaba date yajjo naye nga temumukompaseti nga kyekyamubirako okwewuuza mbu olina omutima omubi oyagala akiva kivemu naye nga temumusasula kompaseti nze bubibu kati ekyo nakyo njakiragira mu kinonde wa Victoria University kubanga nze ekyo sikimanyi so nze according to me tesibeera nko mu business na Michael ndi mu business ne Victoria University because I'm an ambassador twasazeewo tukate ekintu kyaffe tukikolemu ekinene kati nze ekyo kyemmanyi naye bwe baba bamukubidde kubanga Victoria University is also another big entity seyinza okuba nga yasalawo negamba manyi ki bantu bo bali official kati clarifying ekintu kino ne bamukubira ate nabo okumanya okumwebuuzaako nti kituufu olina olunaku luno ye yennyini n'abagamba nti gye luli ate ne baddayo okukebera nti nga teri ki lunaku mwali mwagala Victoria University gweoyinza okukompasatingira ekitalimu please it's business so okwo kuyiiyayiiya kuliwo naye
abantu bebali mugezaako okuyiiya bamanyi bizinesi. Ogende ku Charlie Street. Omuntu ajja kuddawo yeebuuza gweyiye. Anti nze engeri gye nabagamba nti nze nasooka okulanga ku kololo sitaka kulaga bisiti. Nze nasooka okulanga. Kati eyazzeeko n'agamba nti ye yabuukinzi zisinagambako nti waliwo atanabuukinga. Naye ye agamba nti waliwo atanakola ki. Wagirayo ye ekiraga nti ye yakoze ki. Kubanga nze nasooka okulanga. Lwaki omuntu gwotakolangako ne bizinesi asobola okukera enkya n'agamba Sheebah alina omutima omubi? Ekyo kya bulijjo maanyi. Siri wane eno okugezaako okuyigiriza abantu ngeri ya kweyisa. Ekyo kya buntu bulamu kya bulijjo nti obeereyo nga tolina muntu ky'omumanyiiko ne weefuula mumanyi mulina n'eŋŋombo zakakasi sikamanyi naye sikaagala. So kya bulijjo ekyo naawe wennyini ekyakimbuziza waliwo omuntu atakwagala nga ate tolina kyewamukola ate naawe olina gwotayagala talina kyeyamukola. Ebiseera ebimu omwana byanfuna buli omu bimuwuliza nga bw'ayagala. So it is what it is. Lwaki okyogera ku bbato osirikawo n'ogamba sijja kiwamudde ekyo? Obadde oyagala nti njogere mpa kyoyagala kye mbagamba. Because kyekitambula mu mawulire buli omu ky'amanyi. Anti nze ne mbagamba nze ndi ku kololo nga 15 ekya bbato si kino. N'omulala n'agamba ku kololo nga 15. Kati ye ajja kololo si munene. Taata kololo mutono. Anti tosobola kubeera na events on the Anti same ekirungi day. ffenna tulina abawagizi si bwe kiri. Abasindi bajja kujja bagende wasindi bw'aba agamba bw'ali. Naye nze mmanyi nti bwe ndi mu 15. Most of that tulaga nti ekikusirisa ku battle lwakuba omutya you can't beef her on the same stage. Anti most of the people siyenze. Era singa mwe babadde mwagala babannyonnyola kunze bemwandiyise ne mwampise mbanyonnyola kunze. Queen Kama, you're a feminine. Feminist. Sabe tugendera atengera oli vice president. Mu federation mwoli baba okulira. One of the kanjugire mu Luganda. Ebimu ku mitendera gye muliko, emirama gye muliko, yakwera nga mu streamlininga entertainment. Lwaki tovuddeyo n'olekera abantu abalala? As a good leader, giving a good example. No balekera. Kati okubeera leader nze nina kwefiiriza bizinesi yange gye nakeera n'enveewo ffe n'enkola. That is what will make me a good leader. Ekyo kifuula good leader gw'okwefiiriza. But it can be a good example. And no, I'm not here to give examples that do not make money sense or maturity sense or business sense. Kati ate nze ekedde nkunnyonnyodde tulina already business tugitaddemu ssente tutadde ne date. Waliwo atadde date naye nga tasasulangako kifu. Then waliwo akizeemu later ti ate nze sinnasasula. Mukwano kati ate nze oyagala nfuuke ki? Bwe mbeera nasazeewo okubeera vice president bwe bagambye nafuuse domaati yakwesiimulirwako. No, tukyali mu business yadde ndi vice president. Tukyali mu business y'emu naye nze nga vice president nyina ebintu ebinkwatako nange bengenda olwanirira. Naye ate sigenda kulinyirirwa si ensonga lwaki bampa kuba vice president. Kino kindeetera okulowooza nti is this indirectly a battle between women and the federation? Nze siri indirect, siyinza kuba mu indirect battle. Lwaki mba mu indirect battle ku myaka 14? So are you in direct battle? Are you in direct battle? Bw'eba eriwo bw'aba mmwe muwulira mwagala battle ng'oyo omukyala awulira ajagala naye nze wendi wali okulolo nga kunnameka. Ye waba ayagala battle ajje yeereete nze nalanga ekifo. Bw'aba ayagala muwe ku stage kubanga obudde mwana buyiseemu stage gye ngenda omuwa yaakala ajje ngimuzeeko stage yaakala. Yali yayitako so kati omuzzeeko ku stage omufuula owakabi. Ekyo kuokyogedde naye nga nze stage gye ngenda omuwa bw'aba ayagala kujja ku kololo 15 kuba kololo 15 nze ndiwo. So wagamba gy'ali that means ayagala muwe ku stage yawe. Stage gye ngenda okumuwa agenda ku she will thank me later wabe ekyo kyali. Is it iPhone charging Nokia? Ani ngani acharging? Ogamba yagala muzza waggulu. Kitegeeza gwe wekudde iPhone yagala kwa ku Nokia bulamu. Kyali wange kintu kiri kiri 10 siri mu sagala tuule wano tugire nnyo naye ye mumulina mugezi mumunoonya abanyonnyola ebyo byonna naye nze 10. Sheebah, post ya iPhone ne Nokia wabadde otegeeza ki? What is behind it? Etegeeza ki? iPhone ne Nokia nze ndi iPhone. Sindi Nokia. Simanyi naye nze ndi iPhone. Why iPhone? iPhone 14 Pro. Why iPhone? Why iPhone? Lwaki Nokia kipesa? Sheebah. Wanje.
nga tubuddeko akatono still tugendeko mu federation tetunategeera lwaki iPhone 14 yes why namwe mwennyini mubimanyi wali abantu ate omuntu ayagala okumunyonnyola wakati wa iPhone ne Nokia. Omanyi omuntu ali untalented kati nga yakubye emyaka 10 plus. Soke ekyo kirowooza. Anti omuntu wagamba nti oli untalented ate ng'okubye emyaka 10 omuto aba alina naye okwerowoozaako nti ye talent agikuzeemu ki. Ng'ate ali untalented akubye emyaka egyo gyonna. Ate era nga n'essaawa eno ali untalented gw'anoonyaamu attention okufuna talent ye okututumuka kwegamba so tulina okuwa respect where's due. So sindi esaazi nakunoonyako attention. Of course nze ndiko buli abaayo akajja abanoonya kunza attention nze mbeerangako ya abantu bakifunamu. Agamba ensonga lwaki omutya yakuwandikira n'oluyimba lwo olwasooka so tosobola kubanga omuyisaamu amaaso. Ekyo kituufu naye munnange ne gwozaala kubire mumanoozi kati eno ssaawa 15 ajjala bw'aba ayagala kunneesimba mwajjala bintu nigwozaala akubire ngoma n'ovuga. Yagambye waba akuvuganya weetaaga weegatte n'ennwagi ogatteko ne bannaawe abalala nga basatu. Nze kyenyiza okukola simanyi nze kuzaalawa ate eryezalawo ye yalimanyi kati nze sige nayingizaamu bakyala balala sige nayingizaamu bayimbi balala akakamanyiro sikali naye y'engeri gye yamanyira okumanyira buli omu ebyabibanyimule. oyogedde ku stage eyo ey'amaanyi erina amateeka omuntu okugijjako by'alina okubanga alina tubimugambe bw'otegeeza ekibuzo bwedda kyenjagala kati ngenda kukola Euro Festival simanyi oba mwawulirako ekintu kye bayita kochera mu America abantu bakeera ku makya bambala bulungi nnyo engoye zaabwe ize nga bondaba oba oyagala kwambala kitete kya red carpet gw'omanyi oba oyagala kubeera ize mu t-shirt yo gw'omanyi n'okeera ku makya n'ojja n'emikwano gyo oba muli bayimbi oba muli badoctors oba muli ne mwenjoyinga okuva ku makya waliwo emipiira waliwo games nyingi nnyo waliwo beach waliwo ebintu bingi nnyo nga wonagamba nti festival ate Euro Festival tegenda kukoma guno mwaka egenda kubeerawo buli mwaka so kyova olaba nagirese mu ngeri yakugiteeka wantu wanene tujenjoyinge ffenna y'abawagizi y'abayimbi bye lunaku lumu lwenjagala ffenna tube nga tunyumirwa nammwe mwennyini aba media nga mujja ne mukuba mwana ku ngoye zammwe ne munyumirwa emisana yonna ate ekiro ne mukwata kino ne mukola emirimu naye nga waliyo olunaku lumu lwe tugamba nti ffenna tumitinga ne tubonga manyize kye nategedde nti tunaabeerangayo n'ebintu nga Euro Festival ebitugatta nga ffenna tukola nga tekiri ku muyimbi nti eno era eno si Sheebah concert no Euro Festival nga bonaagamba kambagambeyo ekyamangu mangu wano kyemumanyi nti nyegenyege nze kati nange nayeyizaayo Euro Festival yange egenda okubeera nyegenyege yange buli mwaka egenda okubeera kochera yange nti tu celebrate nga abayimbi ba Uganda titugirina eyo show